kadde wange nakozeyo akatebe kange kano nga bw'okalaba kadde wange mba njagala ate ojje ompagireko kadde wange akatebe kagumu katebe kalungi ddala nga bw'okalaba kaakano wano kali mu kkala ya bbulu kadde wange nga bw'okalaba mba nsaba obeere nga ojja okumpagirako naye naga nti ntandika butandisi kadde wange ate seeti ez'entandiko siziina kale nkusaba yonna gy'oli mukadde wange asobole okujja n'obeera nga ompagirako nandadde kusaba mukadde wange ojje obeere nga ompagirako katebe kano si kaseera nnyo katunda bbeeyi nnungi aye mukadde wange nga bw'okalaba gwe yonna asobole okujja n'ompagira nandadde nkusaba n'ojja n'ompagirako mukadde wange nkwegayiridde nnyo kadde wange embeera gye nnimu si nnungi kale nsabira ddala okubeera nga munnyamba naye nabasaba obuyambi abasinga munziruukiriddeyo naye aye mukadde wange workshop ekyali mu mbeera mbi naye kati njagala kubeera nga munnyamba ne mugula akatebe kano gwasobola okujja n'obeera nga osobola okungulako akatebe kaye kano nandikwaniriza nnyo nga bwe nagamba nti akatebe kano osobola okunfulira ku WhatsApp ne tubeera nga tukkiriziganya ebbeeyi ekalamula obukadde 3 bwokka naye mukadde wange tusobola okubeera nga ate ojja ne tuteesa okusinziira nga bw'okalaba mukadde wange katebe kalungi ddala ne bw'otuulamu mukadde wange era okalabira ddala katebe kalungi ddala nga bw'okalaba mukadde wange nziramu n'ekapangapanga bwe nti mukadde wange naye n'obeera ng'osobola okujja n'obeera ng'ate ompagira wena eyandyagadde okumpagira workshop yange eno nagituuma erinnya mukadde wange furniture workshop era nga nsange wano eboyayise kadde wange nga bw'olaba mwekikapande kino bwe kiri enamba yange eya WhatsApp yeno mukadde wange eri 07 55 86 kadde wange enamba eno giraba eri 07 55 86 esembyayo 56 kale mukadde wange osobola okujja naye nawe n'obeera nga okwetwalira gambye ne bw'oyagala okwebakamuko booti mukadde wange n'oddamu newebakako ne booti kadde wange kano kali kakitanda kano akatebe kano nga bw'okalaba osobola okuwumuliramu mu biseera eby'eddembe ng'obadde okooye kale mukadde wange gwewona egyoli nandadde okusaba ojje ompagire aye mukadde wange obeere nga otwalira ddala akatebe kano nga bw'okalaba kakolera ddala buli kimu ky'oyagala oyinza okuba nga okooye aye nga twaga agenda kubeera mu kisenge kyo nga owumuliddeeyo osobola okujja n'owumuliramu buuti kale mukadde wange ate nojja n'otuulamu wano buuti nga bw'oyagala mukadde wange tekalina buzibu tekasobola kumenyeka kali mu sepulingi ate mukadde wange otuula ddala nga bw'oyagala tekasobola kubeerako kizibu kyonna kadde wange nga bw'okalaba nawekoledde ddala mu lubaawo olusingayo okuba olugumu aye mukadde wange nga nkatundya ddala ebbeeyi ennungi naye sente zennamudde $3,000,000 osobola okujja ne tubeera nga tuteesa mukadde wange ate ne tubeera nga ompagira nga bwe nagambye tekyetaagira ddala obuwagizi gwena gy'oli okwetoola ensi yonna osobola okujja mukadde wange n'obeera nga ompagira osobola okukonfuma n'oweereza akaseeteko ku WhatsApp aye nonga nkakolereko delivery osobola okukola delivery ne katuuka eyo mu kyalo gy'oweetaaga naye mukadde wange ali mu ofiisi osobola okukutuusiza naga nti delivery yange ngigola obwereere okwetoola mayiro 5 ku luguudo lwonna oluliraanye Kampala gwe kasoobera nga ozze n'ongulako ekintu kati nga eno entebe osobola ojja okutambuliza ku bwereere mayiro 5 ku luguudo lwonna oluva e Kampala katugambe okwata Gawa Road okwata Entebbe Road okwata Jinja Road okwata Nobombo Road Hoima Road kadde wange oba Masaka Road wonna awo kwetooloola ekibuga kyonna mayiro 5 buli luguudo olutukutte delivery eba ya bwereere okujjako okusingako awo aye mukadde wange awo oba weetambuliza kale osobola okujja n'obeera ng'ate ompagira n'ongulako akatebe kaye kano nga bw'okalaba mukadde wange nsaba mumpagire sobole okubeera nga nyimirizaawo workshop eno aye mukadde wange nange mbeere nga nva mu mbeera eno gy'olaba etesaanidde embeera ey'obuyinike kale gwe yonna taata ali eyo osobola okubeera ng'ate ojja n'ompagira mukadde wange netubeera ng'ate tubeera ddala nga tubeera nga tujja kuwuliziganya enamba yange eri 0774 17 49 esembyayo 35 oba eya WhatsApp eyo gye nkusomedde eri 0755 86 50 esembyayo 56 nja kusanyuka nnyo nga ompagidde ate mukadde wange bwe nva ku katebe ako